Abooluganda bano baalabiseeko kabaga akamu nga bagenze okuyozaayoza Chairman Nyanzi amazaalibwa. Naye akabaga kano kabadde kamakweka nsaamu kubanga weewaawo ng'obooluganda bo tekibagaana babeerawo, naye abasajja bano balina obutakkaanya obuli munda nno ate obutali bwa kusaaga. To the extent nti omukyala bamwekokkola owa Bobi Wine gwe bayita Babi Itungo bagamba alabika awambye pulojekiti yaabwe. Abuterevu nkwaniriza kujjika media. Omukulu oyo ye Dini Lubowa Sava yagamba alina ebyama abuterevu byaleese ku mukulu Robert Asentamu Kyagulanyi nga kw'ogasse ne famire ye yonna mbw alina ebyama byaleese. Katubirabe mu katambi kano naye nga nkusaba subscribing atannaba naawe atannaba kulikinga video eno genda maaso buterevu obeere nga ogimpera like tubeere nga ekintu tukikwasaganya malidadi sana. Kale katumale olaba ebyama bya Dini Lubowa Sava byaleese ku Bobi Wine ne famire ye. Kubanga ekiriwo kwe kubeera nti Eddie yawe ayagala kugenda kwesimbawo emukono naye bagamba tebagenda muwa kaadi. Nyanzi ayagala kujja kwesimbawo mu Central ku bwa Road Mayor naye bagamba tebagenda muwa kaadi. Era ng'omukyala aproposinga nti kaadi ya Nyanzi bagiwemu bali mwezi gwe baagala baleetaawo yali mu interest ye. Eky'omu Kampala Central ekifo ekibaddeko ekya Muhammad Nsereko wabadde yeesimba bagamba baagala kuleetawo Louis Rubongoya. Kale katubasabire naye nga ensonga enkulu eri munda. Abasajja bano era amawulire amalala ameekusifu ge batayagala kulaga mu bantu. Kitabo yali abagulidde estate ewerera ddala eri mu bitundu by'e Gombe eyo Kanoni. Naye kye baakoze kyabadde kimu. Baguzizaako President Museveni eka 15 ku ettaka lya kitabo lye yabalekera. Abaagala okujja dikiteeta mu buyinza baamuguzizza ettaka eka 15. Ekyo ne kibeeraawo. Ekyokubiri kale ayinza okuba nti yabadde potential buyer aliwo. Naye kyekyokuba nti n'olumbe lwa kitaabwe bakyagaanya okulwabya olw'enkaayana ze balina. But estate bagitunze bagimazeewo. Basajja bakulu. Chairman Nyanzi, Eddie yawe mbasaba nga bwe muli nti mwe bakulu b'abavubuka bano bonna. Mutule wansi mugonjole ensonga olumbe nno kibi okubeera mu famire nga terwabiziddwa ne lumalawo ebbanga kino nkibagamba ng'omusajja Omuganda. Kibi okubeera mu nju ne lubeeramu bwe lutyo. Bwe lunaakyusa envuba okubaddira muyinza okunkumukanga entungo. Mwaligenze ne mwabya olumbe lwa kitammwe mulyoke mutunda ebintu bye bulungi biggweewo. Ekyokuguza President Museveni ettaka kale si nsonga. Nye kasita mwakirabye nti yasaanidde okubagulako yalina akasente kakati n'abalala be babeera baguzeeko ebintu temubanyiigira. Yes, buterevu yono ye mukulu Dini Lubowa Sava kansubire ebigambo bye osobodde okubeera nga mwana tu obyewulirirako. Dini Lubowa Sava akakasiza nti ebyama amaze okubyabya nti mu katambi ako nga bw'owulidde nti waliwo obutakwatagana mu makati ga famire ey'aba Kyagulanyi era nga n'ebyemwalabye byonna ku Krisimansi mu byabadde kweyisaako naye babadde balina obusungu bungi nnyo ku mutima mbu nsonga mulimu n'ensonga eza kaadi. Waliwo abaagala kaadi kyokka mukyala wa Kyagulanyi ye agambye teri kubawa kaadi kwegamba embeera yo bwetyo bweyimiridde ku sayidi zeeyo naye nga bo ba social media in-laws si basanyufu olw'ebigambo omukulu Dini Lubowa Sava byava okulabika nga ayogera. Ne bagamba nti omusajja oyo alwanyisa nnyo ekibiina era kyova olaba mbu atambuza propaganda si bigambo byange, bigambo by'aba social media in-laws naddala abo abakkiririza mu Robert Sentamu Kyagulanyi. Era bagenze maaso ne bategeeza nti Dini Lubowa Sava mbu bamumanyiira ye bwatyo bwavaayo n'ayogera ebintu bye bya propaganda nga tebiri nayo mbu waliwo ne lwe yavaayo n'ategeeza nga ye bw'agenda okusuula ekibiina ekya National Unity Platform mu bbanga ttono nyo bayaba myezi 2 mbu naye kati bano bayingidde n'emyaka ekibiina takisuula nga kyeyongera kula abukuzi. So bagambye ebintu bye tebasobola kubitwala serious wadde yadde n'omulundi n'ogumu kubanga mbu akola nnyo propaganda ku kibiina ekya National Unity Platform. So embeera bwetyo bweri side zeeyo kansubire ye omukulu mumwerabiddeko kambongere akatambi katono nnyo n'oluvannyuma bwe tutyo tweyongere maaso. Nemba gamba kunya mutoolo
Eddy Kenzo okuva lwe yakakasa nti Nyamutolo muwala wa Museveni. Kenzo yasirika. Kenzo agenda kera ku machanga alinga kamiliyoni. I repeat. Kenzo yakizula nakakasa nti Nyamutolo muwala wa Museveni. Kenzo yasirikira mu mulaba. Tunulira nnyo Kenzo omulabe. Kenzo yategeera nti yatomera n'atunula nga ali surrounded. Kenzo nasirika. Kenzo ina stress. Mujjukira bwe nabagamba ku stress gundi eziruma kamiliyoni. Mulabe ebimuliko. Kenzo alina stress. Kenzo alina ennaku. Kenzo munaku. Kenzo bamwavuwaza. Kenzo bamwetooloola. Kenzo bamubonereza. Kenzo alina ennaku. Yes, Buterevu ebigambo byebyo byowulidde eby'omukulu oyo. Mwensomye mu comments ezibadde ku video eyo okusinziira ku mukutu gyenjije video eyo. Comments ezibaddeko ekyamazima nzikiriza nti ono omusajja bandibanga bamuzira. Tolaba nti abaana abali mu struggle baba na struggle baba nankyukakyuka baagala nnyo abantu aboogera ebigambo bwe bityo, naye nkakasiza nti abamu ku bo ekyamazima babazira. Kati omusajja ng'oyo bagamba ebiseera ebisinga information gy'atera okuwa ebeera emisiriidinga, sinakindi byabayogera tebiba bya ddala, bibeera bya bulimba. Ebyayogera babitwalanga ebyaki, babitwalanga ebyobulimba. Mbu ye lwaki bamukoowa kwe kubeera mbu ng'atambuza nnyo propaganda, era abaze bagoberera video z'omwami oyo muzimanyi azeeko abaako n'ebyayogera naye nga tebituukirira, ng'agamba kino kigenda beerawo mu maaso, atera nnyo okusojjasojja gavumenti. Naye leero lwenkakasiza nti abantu information gyawa bagikoowera ddala nnyo nga bw'okiwulira. N'abamu bagambye tikibeera kizibu nnyo okulaba video z'omwami oyo ne bazimalako kubanga zijjudde obulimba, zijjudde propaganda. Kati n'owulira byabadde ayogera ku Eddy Kenzo n'omukyala Honorable Fiona Nyamutolo, ate nga ffe tulaba kirala nti abantu bali mu laavu eyaddala, ate yagezaako kulaga nti bali mu kwerimba naye si laavu. Mbw ate Nyamutolo muwala wa Museveni kwegamba owulirira ddala ebintu ebitagatta, owulirira ddala ng'ali mu kuyiiya buyiiya propaganda. Kale kambongereyo akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Bangambye omukyalo ono bamukutte eyalabikidde katambi ng'atuga omwana naye abadde akwata kamera naye akwatibwe. Kuno kwabadde kutuga, bamutwale mu kooti asibwe kubanga tuzze nga tubagamba bannange mulekeraawo okutulugunya abaana. Naye abalamuzi kati ennaku zino tubaagala nnyo ku nsonga y'otulugunya abaana kubanga mwe abatulugunya abaana nammwe mwali baana. Ekyanyumira luli omukyala yakola ebikola ebyesittaza ku mwana bamusiba emyaka 3. Kati noono agendeyo emyaka 3 bonna baveeyo nga bakaddiye. Kibeere ekyokuyiga eri abakyala abalowooza nti ebbuba baliteeka ku baana ne batulugunya abaana, bakwatibwe basibwe emyaka egiwerako. Lwaki mutulugunya abaana nga nammwe mwali baana? Oli natuka n'okukwata video okisindikira ni musawo muganda bwe baba bakukutte nga bwe mpulidde. Tusaba asibo kubanga tuzze nga tuwogera budakiika bannange abakazi abatulugunya abaana, abakazi abatulugunya abaana mmwe muyina okukimanya mitwe gyammwe nammwe mwali baana. Nammwe mwali baana. Mumuteke entondo za musimanya mbu abasajja simanya ebbuba ne mukola ebbuba ne mutulugunya abaana. Mujja kusibwa. Lunaku olweggulo bwe lwazibidde ng'omukyala gulabawo ku screen yo akwatiddwa. Yakwatiddwa olunaku olweggulo era trendinze nnyo oluvannyuma lw'okulabikirako mu katambi akamu ke sitasobola kubazannyira wano kubanga kasobola okuleetera channel yange ebizibu. Akatambi ako yalabikiddemu ng'atulugunya omwana. Bannange kali akatambi era buli yakamazeeyo oli muntu ddala, oli mugumu. Akatambi kalyo kalaba n'okamalayo ekyamazima obeera mugumu nnyo nga bw'okiwulira. Omukyala oyo yakutte omwana n'amukuba mu mbeera gy'olabira ddala nti oli omwana yabadde si wuwe. Era abasinga babadde bagamba mbu step mom
mboba maama we waddala naye oluvannyuma nga maze okukwatibwa kyazuuliddwa nti ono yabadde mukozi. Waliwo omwami eyamuleeta ewakaawe okumukolera n'amuwa n'abaana be abeere ng'akola ki, abeere nga abalabirira. Engeri ye gy'atasiibawo abeera ku mirimu gye ng'akwasaganya mpola mpola. Kakati n'aleeta omukozi ng'omuntu yenna bwe yandireese omukozi okumuyambako ku mirimu gy'ewaka n'okubeera nga amuyambako mu kulabirira abaana. Kakati kyazuuse nti abaana bulijjo abatulugunya era n'akatambi ako akafulumye yabadde ali ku mwana wa musajja ng'ali mu kubeera nga amuyisa mu mbeera etaabadde nnungi. Era mu ge tulina omwana ye yaddusiddwa mu ddwaliro ery'Ensambya naye nga tali mu mbeera nnungi. Abalabye ku bifaananyi sobola bibalaga wano naye nga omwana ali mu mbeera mbi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Yamukubye omwana n'alaajana naye ng'omukyala tafunamu yadde n'omutima ogusaasira ogugamba nti owaaye lino bujje ne waaba akoze musango ki ne waaba akoze ensobi ki tosobola mutulugunya kussa aliyenkanidde awo. Kakati omukyala ono yakwatiddwa lwakuba social media in-laws balinawo aka question mark, balinawo kye beebuuza nga bagamba nti naye omusajja omukozi ow'emyaka 35 yali amunoonyaako ki? N'ogenda mu bakozi bonna n'onoonyayo abakazi abalemererwa obufumbo, abalemererwa amaka n'omuleeta ewakaawo alabirira abaana bo ddala n'omusuubira okulabirira abaana bo mu mbeera entuufu mu ngeri entuufu. Kwegamba ba social media in-laws beebuuza ebibuuzo bingi ne bagamba n'ogamba mbu yandibanga owaayi omukozi oyo abadde alinawo enkolagana endala gye tutanaba kutegeera ne boss eyamuleeta okubeera ng'akola mu maka ago, bandibanga babadde n'enkolagana endala etali eri nti boss na mukozi wa waka. Era ne bagamba nga we yajje n'obuvumo obutuuka okukuba omwana we okumutuusa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Omukyala kigambibwa yakwatiddwa yabadde adduka misinde kuva mu kibuga genda Kabaale kwekweka, eyo gye bamukwatidde ng'adduka. Olw'amaanyi lwategedde nti kyakoze kivve nti era kiyinza okumuviirako okusibwa ebbanga eddene ennyo mu kkomera, n'asalawo anoonye engeri ate gy'afulumamu mu Kampala adduke agende yeekweke. Wabula akatambi kabadde katambudde dda nga ne waayita wonna mu kkubo bategeera butegeezi nti kyekyo ekikazi ekyakubye omwana mu katambi ke twalabye, era tebamukkiriza kubeera nga adduka. Bw'atyo yakwatiddwa era ng'essaawa yonna yonna asuubirizibwa okubeera nga agenda gasimbagana n'omulamuzi abeere nga aweebwa ekibonerezo. Awo nno aba social media in-laws bavuddeyo ne beebaza poliisi olw'okutwala ensonga zino ez'okutulugunya abaana mu ngeri eyaddala, mu ngeri eri siriyaasi etali ya muzannyo. Nga bwe munajjukirako ne mabegakaawo waliwo era omukyala eyavaayo yafula akatambi kafuluma nga kalaga omukyala oyo ng'aliisa omwana empitambi, era omukyala oyo baamukwata zagenda owera wiikisi 2 ng'owedde bamaze okumusalira emyaka 35 era ali mu kusaavinga wetwogerera essaawa zino. Kakati n'ono omukyala naye wakubiri kwabo abazze balabikira mu butambi era nga tusuubira nti engeri gye baamukutte naye ekibonerezo kigenda musalirwa essaawa yonna. Naye abantu badde bagamba nti bamubawe bo bamwekolereko kubanga ebyokusiba balaba wano tekyetaagisa naye yeetaaga kubeera nga asalibwako busali bwa mutwe. Bigambo by'aba social media in-laws. Naye nga nkusaba subscribing atanaba kusubscribinga nawe atanaba kulikinga video eno genda maaso obeere nga bwotyo ogilikinga. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.